waliwo abasiraamu Allah baayagala okujja mu ntaana ng'abafudde enkobe n'enkima neewone weemuli Allah akutaddeko amaaso bw'ati naye ng'ayagala lwakutta lw'ozuukira aleeta nkobe n'enkima ebyo owulira ng'ebipya naye Allah alina baganda baffe be yafuula enkima ku mulembe gwa Muusa. Allah kyanyuma yagamba nti was'aluhum bwe mba mwagala kubamanya Muhammad genda obuuza akaalo anil qaryati allati kanat hadirat albahri idh ya'duna fi sabt, akaalo ako kali Misiri nagaana baganda bammwe obutagenda mu nnyanja lwa mukaaga ne bagaana. Allah bwe yali amala yagamba falamma ataw amma nuhu anu, bwe baagaana ne bagenda mu mazzi ku lw'empaka qulna lahum kunu qirdatan khasi'in, buli eyalinnya mu mazzi yafuuka enkobe n'enkima. Baagenda okuddayo ewaka ng'abaana baabwe bokka basigadde ng'abantu. Enkima zimulaba zizunga n'enkobe baali baganda baffe. Kati Allah agambye alina abasiraamu baayagala okujja mu ntaana ng'aleese enkobe n'enkima. Kyoberawo ng'okimanyi. Nebal fa ba'duhum ala surati al-khanazil, nina abasiraamu benjagala okuleeta nga mbakozefa ne by'embizzi. Mbaka ekyo yakyogera nga lunwe. Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abasebo ne bannyabo nze mbagamba ebbanga lyonna nti waliwo enjawulo nnene wakati w'obusiraamu n'obukristaayo, era waliwo enjawulo nnene wakati wa Katonda wa Bayibuli ne Allah wa Qur'an. Ekyo mugenda mukitegeera mpola mpola. Kaakati Sheeka atugambye nti abasiraamu bagenda kuzuukira abamu nga mbizzi, abalala bagenda kuzuukira nga nkima, abalala bagenda kuzuukira nga nkobe. Ekyo gwe mukristaayo gwampuliriza bukyanga osoma Bayibuli yo wali okiwuliddeko oba wali okisomyeko mu Bayibuli. Ekyo ne kye kikulaga nti Katonda waabwe gwe basinza wanjawulo Katonda gwe tusinza. Kubanga ffe Bayibuli yegamba Katonda n'akola buli kintu mu ngeri yaakyo, ye Lubereberye Essuula esooka. Bw'atuuka ku muntu Bayibuli yegamba Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye. Mukristaayo gwe weesiimye nnyo, ne bw'oba toyina wadde ssente weesiimye nnyo. Nze omutima gwange njagala nnyo otuuke ku kigera ng'owulira oli proud okubeera omukristaayo, obe nga weesiima okuba ng'oli mukristaayo. Kubanga Bayibuli yonna temuliimu kyawandiikibwa nga Katonda waliwo abantu be yali afudde enkobe. Ekyo omusiraamu kyagambye nti Musa abantu be baafuuka enkima oba enkobe, mpozi nga Musa wa Qur'an mu Bayibuli tebiriimu. Obwo bwe bumu ku bulimba omusajja bw'azza alimba. Ngamba Muhammad bwe yajja alimba bwebwo. Kati weesiimye nnyo mukristaayo gwe ne bw'oba ng'okyapangisa, weesiimye nnyo mukristaayo gwe ne bw'oba nga ennyumba bakugobamu, weesiimye nnyo mukristaayo gwe, kubanga toyinaayo lunaku lwonna Katonda wagenda kufuula mbizzi, kubanga toyinaayo lunaku lwonna Katonda wagenda kufuula nkima. Tekiriiyo. Katonda yakutonda mu kifaananyi kye. Bwe wabaawo ekintu ekisinga okuba eky'omuwendo mu maaso ga Katonda wa Bayibuli bamuyita muntu. Omuntu oli wa muwendo nnyo, teriiyo lunaku lwonna Katonda lwakusuubiza kufuula mbizzi. Teruliiyo. Kati ebibuuzo lwakuba nti tebabakkiriza kubuuza, naye bino bye bibuuzo bye mwandibuuza abasajja ng'abo basomesa. Wandiwanise omukono n'omubuuza. Kati nga bwe tutudde wano ffenna nkakasa ntya nti nze siri omu ku abo oba siri mbizzi, kubanga baga bagenda kufuula kitegeeza oba wafuuka dda. Ekitegeeza mu mizikiti waliwo abatuulamu nga wadde osaala, wadde otoola zakatuli fitiri, wadde bagenda kukusaalira ne bwe banaaleeta nga yagenda okukusaalira nga gwe oteekwa kufuuka mbizzi, oteekwa kufuuka nkima.
oteekwa kufuuka kyeki ebyo byonna gwe nga ne bw'osaala. Kakati n'owuliriza lwakuba timwe temubuuza, kubanga hadiisi ezimu era zigamba nti obusiraamu bugenda kuvaamu ebibinja 73 naye ekibinja kimu kyokka kye kigenda okuyingira ejjana, ebibinja 72 bya mu muliro. Kati gwe mukristaayo gwe bapakula bakutwale bakusiramule, olina kusooka kwebuuza nkakasa ntya nti ekibinja mwe banyingiza si kyeky'omu muliro? Nkakasa ntya nti ono antutte sijja kufuuka mbizzi, sigenda kufuuka nkima? Era owulidde ng'akugamba nti mu nkima ezo z'olaba zeetala abo baganda baabwe. Ekitegeeza n'embizzi ezo z'olaba ku kyalo mulimu baganda b'Abasiraamu. Kati gwe omukristaayo ali eyampuliriza gwe bapakula kubanga basomye olunyi lumu olwa Bayibuli, kubanga bagenda kuwasa, kubanga ngenda kuwasa omusiraamu ne bakusiramula, ogenda kufuuka embizzi nga togenderedde. Bayibuli eno bassebo ne bannyabo Katonda waayo assaamu ekitiibwa abantu, teriimu lunyiriri nga waliwo Katonda waatusuubiriza ffe abakristaayo okufuuka embizzi oba okufuuka enkima oba ekisolo kyonna. Tekiriimu. N'olwekyo gwe asiramuka osiramuka ku lulwo, naye nga Katonda wa Bayibuli akwagala, kubanga kyawandiikibwa mu kitabo kya Yokaana essula ey'okusatu olunywa olw'16 bw'atyo Katonda bwe yagala ensi n'okuwa n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Katonda akwagala. Yesu n'agamba nti labayo okwagala bwe kuli okunene, omuntu okuwaayo obulamu bwe ku lwa mikwano gye. Oli mukwano gwa Katonda. Kati njagala ekyo kituule mu mutima gwo nti newankubadde sirina ssente, newankubadde nkyapangisa, newankubadde saafunye kyakulya, newankubadde bangoba ku mirimu, newankubadde ndi mu nsi etali yange, newankubadde ntawaana n'obulamu, naye ndi wa muwendo mu maaso ga Mukama. Eryo essuubi liri mu mukristaayo yekka. Naye baabo babasuubiza kufuuka mbizzi. Kati bukakafu ki bwampuliriza naawe andaba, omusiraamu ampuliriza naawe andaba, bukakafu ki nti toli omu ku abo bagenda okufuuka embizzi? Bukakafu ki nti gwe toli omu ku abo bagenda okufuuka enkima? Bukakafu ki? Olina bukakafu ki? Olina bukakafu ki? Totuula butuuzi mu muzikiti gwombeza magulu, weebuuze, obuuze n'ebibuuzo. Bukakafu ki? Bukakafu ki bwe bakuwa nti gwe toli omu ku abo abagenda okufuuka enkima oba abagenda okufuuka embizzi oba abali mu kibinja ekigenda mu muliro? Bukakafu ki? Naye eno Yesu akuwa essuubi eddamu, kubanga ayogera mu Yokaana 11:24-25 n'agamba nti nze bulamu n'okuzuukira. Omuntu yenna bw'anzikiriza ne bw'aliba afudde agenda kubeera mulamu, na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. N'abuuza nti okkiriza ekyo? Eryo essuubi bassebo ne bannyabo liri mu Yesu Kristo yekka, teriiyo mulala. Osobola naawe okudduka, osobola okuva mu katemba leero, osobola okuva mu bintu ebitategerekeka, osobola okujja awali ekkubo n'amazima n'obulamu, kubanga musiba mulisaba ihdina siratal mustaqiima, tulungamye mu kkubo eggolokofu. Ekkubo eggolokofu liri eno. Yesu agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu, Yokaana essula ey'e14:6. Essuubi weeriri bw'ojja mu Yesu agenda kukuwa ekitiibwa kyo ng'omuntu, tagenda kukufuula mbizzi. Yesu bwe tumukkiriza tatufuula mbizzi. Yokaana 1:12 agamba atuwa obuyinza ne tufuuka abaana ba Katonda. Bw'okkiriza Yesu takufuula mbizzi, bw'okkiriza Yesu takufuula nkima, bw'okkiriza Yesu akuwa obuyinza n'ofuuka omwana wa Katonda.